Gwe Nnanga wandyetaaze okwata omukolo gwo nga okwanjula embaga amazaalibwa baby shower kuhinjira n'ebirala bingi nkwanjulira Glosh TV bakafulu b'okuba ebifaananyi n'okwata video era nga wandyetaaze okulanga wamu ne Glosh TV kuba ku namba y'essimu eno noti 75 noti 31 tweyunire oleme kwejjusa. Vinga bulijjo nja kusaba muganda wange ogende wansaawo o subscribing o liking atela o sharing osobola no commenting okusinzira ku video nga oba okoze ki nga oba ogirabye natera osobola okunyiga ka notification bell nosobola kubanga osobola okufuna videos zaffe ez'enjawulo zituba tutaddeyo gwe kasita okonna ka notification bell of course oba olina okufuna gundi ekulaga nti tata Glosh TV ayina ka video kekoze ki kekuteereddeyo natera abatuteekamu ensimbi omukulu jjajja wafula jjajja wafula okuva e Busia era ngo nasangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru omukulu ono yateekamu ensimbi ffe ng'aba Glosh TV ne tusobola okubanga tukutuusaako videos ez'eki ez'enjawulo. Jjajja wafula akola ku nsonga ki? Jjajja wafula akola ku nsonga zino wammanga gwe wena ng'otawanyizibwa ensonga z'amaka olina endwadde ezitategeerekeka byanfuna nsonga ki eziganye gwe kyolina okukola noonyaako buloonya ku jjajja wafula ku namba y'essimu eno 0759 33 64 46 gwe omukulu oyo mukubireko kanamba k'essimu ako ajja kubanga asobola okukwasaganya ku nsonga zo. Nkugambye nti akanamba ke kali 0759 33 64 46 yo mukulu jjajja wafula nkugambye nti ono asangibwa Bugigi Katosi Road era nga oba ogendayo oviramu Ntenjeru gwe kasita otuuka Ntenjeru jjajja wafula oba okoze ki oba omutuuseeko era nyongera okujjukiza nti ekirungi ekiri ku jjajja wafula ono osasula omaze kulabako obanga omaze kuwona kyekirungi kyokka omukulu ono kyakola ki kyalina gwe wenna oba olina ekizibu kyonna nga kikusumbuwa gwe kyolina okukola munoonyeeko buloonya kanamba k'essimu ako gwe kasita oterera bwoti ng'omulyoka okola ki omukolako ekirungi kyalina nkugambye nti osasula omaze kuwona so oyo y'omukulu ateekamu akasente ffe nga ba Glosh TV nesobola okubanga tukutuusaako video zo ez'enjawulo natera ng'oli eyo nga wandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV tulonyeeko kanamba k'essimu kaffe kano 0750 31 akanamba ka Glosh TV gwe wena nga wandyetaaze okuba nti olanga naffe tunonyeeko kanamba k'essimu ako tujja kubanga tukola ki tukukwasa. Labi waffe ali ku Glosh TV embeera bwetyo bweri tugezaako okulaga embeera nga bweri e Mulago wano era nga bwetyo embeera bwebadde nga Asiya bagezaako okuba nti bakola ki bamugjayo bwali muddwaliro e Mulago nga bagezaako okuba nti bamuyingiza muki mu ambulance basobole okubanga bamutwala wali ewa mama we Kamooki abantu basobole okubanga bamukubako erisa erivannyuma so embeera bwetyo bweri nga wogenda okubanga okola ki ng'ojja basonja kusaba muganda wange teweerabira ku subscribinga ku likinga ate ku sharinga so katukulage embeera nga bwe Amana obamu